Wetogera kati omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate agudde pressure ekirwadde ekigambwe mukwano gwange kimukubyewo era olumbe lumubalira ddala embirizi. Okuva omukulu Mathias Mpuuga Nsamba we yaggulawo ekibiina obulamu bwe tebwadda mu kubeera kyekimu era asula ku tebuukye, asula mu kutya, asula mu kikangabwa eky'amaanyi. Twongere omusabira ffe kye tuyinza omugamba kubanga muganda wange ekiyinza okuba nga ekiddako mu bulamu bwe ate ekiyinza okuba nga kiralamu. Mathias Mpuuga Nsamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuva we yamugamba nti ne bw'onookola otya ne bw'onaakola ki nga tozizaayo omunyago gwe wabba ogw'omuli w'omusolo mu Munnayuganda togenda kusonyiyibwa. Ebintu bya Mathias Mpuuga Nsamba byakyukamu era obulamu bwe tebubadde kyekimu. Naye ate wano we yavuddeyo n'alangirira mbu aguddewo ekibiina mbu era agenda kulwana nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tafunangako kintu kimunyigiriza ng'ekyo kubanga kyo kireka nga kiwanvuyeemu gy'ali. Era baganda bange mikwano gyange ffe Mathias Mpuuga Nsamba tuli okumusabira kubanga ebiddako mu maaso biyinza obutabeera birungi nga bw'asuubira era twongerera ddala omusabira buli omu gy'ali sindika essaalayo ewa Mathias Mpuuga Nsamba. Ebintu si birungi nnyo naye nga ffe tubadde tukimanyi bulungi era nga tugenda tugezaako okumutegeeza nti bino bidde nga abikola baabikolera tebamwagala era baabikolera tebabimwagala. Yagenda Mpuuga yali munyiwa mukago nga nkola naye mulerwe Kampala mwe twali. Olumbe lwamututtako mu ngeri y'olusago musujja gw'ebitaano gwamutta. Nga tannafa nno twakuba nnyo tugulwanyisa okuguwonya omusujja gw'agaana. Motoka twagipangisa okumutwala mu ddwaliro e Mulago ezo ssente zaafa. Baamuwa ekitanda n'amazzi ecupa bagimusaako naye nga waapi. Agenda okukutuka nga tewali sirinje netuyambe nemujjululaawo. So nga yatulamira okumuziika e Mukungwe nga nze bwe nkoze okusooka wali. Bwanika kwe kweyazika akagaali ka Ssewajjuba Mpuuga twalibwa e Mukungwe. Omulambo gufulumye e Mulago twabba mu bbena nti omusawo yali atubanja. Busente bwe nali nabwo twagulamu kikunta ne tumuzinga era tewasigala nga tukulubbya mufu Mpuuga ono mu kasana k'emimula kwolwo. Olugendo lwa mayiro 82 naye nga tuyina okutuuka. Tongwa yeekolera ge gange musiibye mutewa musuze muto okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri kyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza tegwa mmwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke kuli Munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Ntandikidde ku Bwanika. Bwanika yagambye nti be baakaka Kyagulanyi okugenda mu Arua yali agaanye. Ekibuzo kiri kimu Bwanika. Lwaki Kyagulanyi yali agaanye okugenda mu Arua yali yeekengedde ki? Era lwaki mwamukaka agende mu Arua ng'ebyavaayo twabimanya? Tugambe nti mwalina olukwa olusaanyaawo Kyagulanyi kubanga ye ng'omuntu otukakasizza nti yali agaanye kitegeeza yalina kye yeekengedde. Ate gwe n'ogamba nti ffe twakaka Kyagulanyi okugenda mu Arua kitegeeza nti mwamukaka nga waliwo ekikolobero ekirina omumukolwako. Era ye yagaana okugenda mu Arua olw'okuba yalina kye yeekengeddeyo. Ebyava mu Arua nkakasa byonna twabimanya abantu. Mpaawo magombe gazza Kyagulanyi yayita ku mumwa gwa nkoko. Era okukakkana nga munnaffe Yasiini Kawuma abiguzeemu obulamu bwe. Abaaye Arua eno byonna ebyagwayo. Abedi Bwanika oyina engeri gy'osobola okunkakasa nti tewabirinaamu mukono oba temwabirinaamu mukono. Nga ggwe yakaka Kyagulanyi okugenda mu Arua wali okaka waaki? Era wamanyaako ku nsonga lwaki yali agaanye okugenda mu Arua. Ebyava mu Arua nga bifaanana n'okugaana kwa Kyagulanyi okugendayo. Ate era bifaanana n'engeri gye wamukako okugendayo. Kitegeeza ggwe okumukako okugendayo wali omutegekedde entaana. Ate ye okugaana okugendayo yali yeekengedde ekyaliyo.
tukkirize tugaane nti basajja mmwe mwali mutunze omusajja bamuttire mu Arua. Kubanga kyonna ekyagwa mu Arua tekyali kikangabwa nti kiguddewo obugwi kyamangu nga accident. Wabula kyali kiteeketeeke ng'omusajja alina okufiira mu Arua. Kakati ate oli wano gwe wennyini weewaako obujulizi namukako okugenda mu Arua. Ate ye yali agaanye okugenda mu Arua. Akisimbalala nti yalina kye yeekengedde mu Arua. Era naye walina ensonga lwaki omukako okugenda mu Arua. Mwalina olukwa olutta omusajja ndowooza mutegedde. Ebiseera ebisinga omuntu ali obutwa ekibyamu abaabuliridde tekibeera kya muntu weewala. Wabula kibeera kya muntu gwe yeesigira ddala. Kakati bannaffe ababeera mu State House ebbanga lyonna, bannaffe abakkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni ng'awanguddwa, be bali mu kugamba nti twakaka Kyagulanyi tumutwale mu Arua yali agaanye. Okyabuuza ani yali emabega w'olukwa olw'okutta Kyagulanyi? Oba bani abali baluse Kyagulanyi okumutwala mu Arua asobole okufiirayo? Abo bennyini era okufa kwa Yasini Kawuma Bwanika yeewaddeko obujulizi emmandwa ye yennyini gye bayita Bwanika emutembye ku mutwe ne yeewaako obujulizi nti yeffe twatta Yasini Kawuma era yeffe abaali bagenda okutta His Excellency Bobi Wine ku lunaku olwo. Tugenze ku point ey'okubiri gye wayogeddeko. Katana Rubongoya baaweererwa Museveni. Nze siyinza kubeera mu kibiina kye kimu n'abantu abaaweererwa Museveni. Neeyongedde okwagala Bwanika. Obukyayi bw'olina ku Museveni mu bigambo singa bubadde mu bikolwa abadde agenda nanca. Bw'atalina buvumu butuula mu kibiina kye kimu n'abantu abaaweererwa Museveni. Ate tukulaba ne juzi wali mu State House ng'ogenze wa Museveni. Gw'atasobola kutuula mu kibiina kye kimu n'omuntu eyaweererwa Museveni okumanya wakyawa Museveni. Naye ate tukulaba gwe weenoonyeza Museveni yonna gy'ali n'omwesisinkanira. Tukulaba nga ne mu State House wagendayo mu mwaka gwa 2026 ng'okulonda kuwedde ne mwami Ssebaana omugenzi kati mugenze kukkaatiriza buwanguzi bwe. Mu kulonda kwa 2011 nga Besigye ava e Nairobi okumujjanjaba oluvannyuma lw'okukuba ttiya gaasi, Museveni yali alayira Kololo nga Besigye akomawo mu ggwanga ava wano e Nairobi. Ne Mau gwe twalirowoozezza nti mubi nnyo yakwata kkubo kugenda kwaniriza munne we bali mu struggle. Era baayita ku luguudo lw'Entebbe baalwako nnyo kubanga jaamu yali mungi. Ng'omukulu Abedi Bwanika agenze Kololo kukkaatiriza buwanguzi bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono gwagamba ntasobola kutuula mu kibiina kye kimu n'abantu be yaweerera. Mu bupunze yakyawa nnyo abantu be yaweerera okusinga ye kennyini kabaweerera. Kibanga bw'ogamba nti nakyawa abaana abaasomesebwa Dimansta Magala emabanda Butambala gy'oli ssebo nkutumidde. Naye ate nga ggwe ne Dimansta Magala muteetera gubasaza mukamu temukyekwekana kwekweka nti mukikolereko mu nzikiza. Wabula mukikolera mu mataala mu lujjudde ng'ensi yonna ebalengera. Ddala kituufu oba wakyawa Dimansta Magala oba oyina butakkaanya bw'obulala ne bano abaana b'ogamba nti sisobola kukolagana nabo lwa nsonga nti baasomesebwa Dimansta Magala. Bukyayi ky'obwo obwakuleetera okukyawa Rubongoya ne Katana olw'okuba baaweererwa Museveni otuuke n'ogga nti tuyinza kubeera mu kibiina kye kimu olw'okuba baaweererwa Museveni. Naye ng'ate kabaweerera musiiba muteetera ku nkya ne mu ttuntu. Era ffe tukyawa abaana abaasoma nga basomera ku ssente za Museveni nga bba ekirooto kyabwe mu budde obwo kyali kya kusoma basobole okuweereza ku nsi yaabwe. Regardless baweereddwa ani, fiizi waabwe abadde asasulibwa baani, kubanga bba ekirooto kyabwe kyali kya kusoma bamaleko basobole okugassa ensi yaabwe nga tebatunuulidde ani abaweeredde. Abaana abo nsobola obbalaba ng'omuyala anoonya ekyokulya. Omuntu omuyala anoonya ekyokulya tafaayo ku ani akimuwadde, ye afa ku kimu okufuna ekyokulya. Lwakuba nti bino ebya self service byajja neffe bwe twabeeranga ku mikolo nga bayisa essowaani bagabola,
amaaso go togateeka kwani akugabudde emmere wabula ogateeka ku sowaani na kumanya bifi bye bakuwadde oba n'akaceere bakuteereddeko akawera. Kakati omuntu omuyala bw'ati afa ku mmere tafa kwani amuwadde emmere. N'omwana ayagala okusoma afa kusoma tafa kwani amuteeredde school fees. Kakati tukyawa abaana bano abaali baagala okusoma nga bba ekigendererwa kyabwe kyakuweereza ggwanga nga tebafuddeyo kwani abeera abaweeredde. Tugende Bwanika yeetwala mu State House emisana ttuku yeye mwesigwa. Abano abaweererwa Museveni bisassalala wabula ono asisinkana Museveni wansi w'okutegeera kwe nga talina na bwetaavu nnyo nga bali bwe baalina. Ye mutuufu nga ne juzi yabadde mu State House mbwagenze kuteesa ku bya mmwanyi. Unfortunately mu Parliament ate teyateesa ku mmwanyi. Omanyi tekitegeeza okugenda ewa Museveni ng'ogenze kuteesa ku mmwanyi. Naye nga w'olina amaanyi agateesa ku mmwanyi ne Parliament togituddemu. Twesige ggw'omu ku baatunda emmwanyi yaffe ekirime kya Buganda ekyatugaggawaza okuzaama, ekyatuweerera okuzaama, ekyatuzimbira amagolofa, ekyatukolera zi faamu. Tukyawe Rubongoya ne Katana be tulina okukyawa. Mu kulonda kwa 2016 Mathias Mpuuga oyo gw'otetera naye nti ye musajja alina okuggyako Museveni yalekawo Dokita Kizza Besigye oyo gwe wagambye mbu bawuliziganya bulungi naye mwera bali mu nkolagana nnungi tukimanyi bawuliziganya. Yalekawo Besigye eyali amaze mu struggle emyaka 15 ng'era ogwo omulundi yali avuganya gwakuna. N'agenda ne John Patrick Amama Mbabazi eyali yakafuluma gavumenti ya Museveni nga Ssaabaminisita omwaka gumu emabega ntono yamanyi Museveni era yagenda okumutujjirako. Era mwagala twesige mmwe nga ku lunaku olwaleero Mbabazi yakwatadde ekkubo yeddirayo dda ewa mukama we. Naye Mpuuga eyamusemba emabega naga nti Besigye be bamu. Omanyi tekitegeeza okugamba Besigye be bamu yafuluma gavumenti mu 98 oba 99. Naye ng'ono agifulumye nga super Ssaabaminisita, the executive Ssaabaminisita. Nonti bano bannabbanja ebidomolera. Si balwakana Lugunda, but a super prime minister ajjudde era nga ne cabinet yonna emutya gwe kyogamba nti olunaku lwa gimuweza asookuti yonna bbanja. Naye Mbabazi yali atiibwa buli minisita ng'ayita cabinet nga ye agikulira ne bawulira nti azze. Yafuluma gavumenti omwaka gumu emabega ne bagamba nti ono yagenda okutuggyirawo Museveni era tugenze naye. Kakati bwe kiba nga mwasobola okukwatagana n'eyavudde mu gavumenti ya Museveni eggulo. Ate abaana be yaweerera obuweerezi nga bakyali bato nga bba ekigendererwa kyabwe kyali kya kusoma. Nga Bwanika nga Katana ne Rubongoya nga bafunye ddi obusungu obwenkanidde awo okuggyawo gavumenti ya Museveni eyabaweerera gwe wabufunye ddi. Obumulwanyisa nga tova mu State House. Wabufunye ddi obumulwanyisa ng'omuwadde ebisanja 3 biramba. Okulonda kwa 2006 wawa Museveni ekisanja kuba wagenda n'okukatiriza obuwanguzi bwe ne Ssebaana awummule mirembe. Mu kulonda kwa 2011 waliyo ekkololato kwali kuzibu nnyo kubanga kata kutwala obulamu bw'omukulu Besigye. Ne Mmawu n'agenda no ne Besigye ku airport amwaniriza kulika amagombe. Wali kololo mu kulayiza kwa Museveni ng'okukatiriza buwanguzi bwe. Ne mu 2016 wali okukatiriza buwanguzi bwa Museveni nti n'aba opposition oba n'abeesimbyewo abalaba candidate babaddewo. Twesiga ebigambo byo okusinga bano abaana abaweererwa obuweerezi nga ne Museveni kabeejumbira yaweererwa Dokita Apollo Milton Obote ate gwe yejjirako. Obusungu Dokita Apollo Milton Obote bwe yalina ku mwami Yoweri Kaguta Museveni babuyita nze nakufuula kyendi, nakwagala nnyo, nakwesiga nnyo, nakusembeza nnyo, nakuweerera, naye gwa yeekedde gavumenti yange. Kaakati aliwo yajjawo yamuweerera, gwe kye kikulowoozesa nti omuntu tayinza kunyiiga
kutuuka kujjawo yamuweerera ng'otera n'okuwulira amawulire nti omwana asse kitaawe ng'akuba nnyina. Wakati mu kugezaako okutaasa yeesanze akubye kitaawe amusindise ku nkondo n'amutta. Kitegeeza nti ne taatawo wabeerawo lwasukka nga yeggwe alina okumwerwanyisiza nga Museveni bwe yalwanyisa kitaawe Dr. Apollo Milton Obote yamuweerera. Idi Amin Dada wali osobola okukikkiriza nti yali asobola okuggyako gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote asooka? Apollo Milton Obote asooka yayagala nnyo Idi Amin Dada, baatuuka n'okumugamba nti Idi Amin Dada apulaninga olukole okuwamba. Idi Amin Dada n'agenda ne pistol 2 ku ofiisi ya president awo ku parliament n'amugamba mukama wange bampayiriza gwe bw'oba owulira nti kituufu nettira. Obote n'alabira ddala omusajja omutuufu. Zizo pistol nettira mukama wange teyamutta waayita mmeka ng'amuwambye. Entebe eyo nkiddamu, entebe eyo ne muganda waakujjawo. Sikiwa nti Salimu Sala asobola okutuuka ku Museveni ng'ayina emmundu, nti weewaawo ayinza obutakaluubirizibwa nnyo kuyingira, naye era wabaawo pulotoka ey'emmundu nti otatuukako na mmundu. Nkulaga amaanyi g'entebe eyo nti n'omwana wa kitaawo ne nnyoko bwe mwali yonka asobola okujja mu ntebe eyo olw'obeera tomwesiga. Kadafi yatta kojjaawe okutuula, ne Saddam alina gwe yatta okutuula nga wa Luganda. Kaakati ate ggwe ng'ojjonyumya ebiboozi byayaweerera. Yatunda nte za kitaawe Amos Kaguta okubaweerera oba zaali ssente za ggwanga? Kakati ssente z'eggwanga zennyini bano abaana ze baasomerako era baasoma kuweereza ggwanga, kyebava baweereza eggwanga kubanga bayawula gavumenti ne siteeti. Ebintu bibiri byanjawulo mmwe akuba temubimanyi. Ne buli lwa Sunday mbaawo wano kati ng'olw'enkya ngenda kubaawo nga ndi firimu, mujje musome, mujje mukole ki, mujje musomeesomeko. Tugenze ku mulamu omulala. Tawa Bwakabaka kitiibwa omusajja ayogera ekigambo ekyo akutta akazindaalo, ebisiyaga ali mu kubikubawo ng'ekya bulijjo mu baana ba Buganda abaavu abazibu, mu baana ba Buganda abatakyalina ebeegeka luba. Kyokka ate buli lwakikubawo ateekamu nnyo ssente, goba owadde Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa. Nazzikuno nga n'ekigambo kwegada nga tekiyita mu kamwa ka Muganda. Era Sirimu bwe yayingira Uganda mu myaka gy'ekinaana, waliwo akatambi ke nalaba ku emboozi tebankadde ng'omukyala bamubuuza, olowooza nti guno omuteeru guva ku kyoba kino ekirwadde kyavudde ku kikubanga jjukira yatandikira Masika nga bayita Ddogo. Te abasawo baatugambye buva mu bukaba. Kakati kibi nnyo okusomesa omuntu ebyafaayo ng'ate yaliwo mu byafaayo, oba kibi nnyo omuntu okugwa essomo ly'ebyafaayo ng'ate yaliwo mu byafaayo. Ffe mu Buganda n'ekigambo kwega